His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tutunulira ensonga ennene ezitaka okubanga zitunulirwa mu ggwanga Uganda. Mukulu Kyagulanyi, njagala tutunulireko ku bigenda maaso ku kisaawe kya Uganda ekyenyonyi. Atuze tulaba obutambi obuze bwogera ku mbeera eri ku kisaawe kya Uganda ekyenyonyi. Oba olyawo obwaviiriddeko ebimu ku biragiro ebyatandise ogenda maaso n'okubanga biyisibwa kuba ku kifo embyo tulabye bataddeko ebipande nga balaga nti teri kuddamu kukwata vidiyo yadde okuba ekifaananyi. Embeera ku kisaawe ky'Entebbe eyinza kutereera etya okudda mu nteeko? Webale nnyo okumbuuza. Nja kukomendinga nti oli mukkakkamu nnyo oba oli Muganda nnyo. Manyi Abaganda tulina olulimi oluwoomereza olusiiga akazigo. Nembeera ku kisaawe eri etya? Mbuuza nti obubbi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe obulaba otya? Kuba nawe okimanyi. Ebbanga ddene Bannayuganda basitudde amaloboozi gaabwe nga beemulugunya olw'obubbi, obulyake, obunyazi obw'enkukunala obuli ku kisaawe. Nze nno nga tonatuuka ku bunyazi nga bwe nagambye nti njagala nnyo bwe mba ntunulira ensonga tunulire ekinyusi neme kutunulira bubonero. Bino obubonero ti omuwala ajja na raising ensonga yenze omusajja yaŋŋamba amuwe ssente bweziti. Waliwo n'ebyo bakozesa abaana bawala ne babakozesa gwe tojja kulinnya nyonyi pozi ng'onkoledde kino. Naye obubona bubonero ekinyusi kiruwa? Wakomadde ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe? Kikutwalire Kabanga. Ababadde beweyo ne bw'oba otuta Kabanga bwe weetegereza abantu abakola ku kisaawe naddala mu bifo eby'obuvunaanyizibwa bonna bafaanagana. Nkiddamu, bwe weetegereza abantu abakola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe naddala mu bifo eby'obuvunaanyizibwa oba eby'obuyinza bonna bafaanagana, bonna bava mu kitundu kye kimu, bonna baggwanga lyerimu. Ku kisaawe kifaananako mu kitongole kya revenue, kifaananako mu SFC, kifaananako mu bitongole byonna eby'obuvunaanyizibwa. So ekisaawe ky'ennyonyi bw'osobola okukirabira very easily. Bonna era bakozesa olulimi lwe lumu. Bonna kikulaga nti bano bava mu kitundu kye kimu, babalonda bulunzi ono ne sengaawe ne kizibwewe ne gwe baasoma naye. Nze nnyina bannange abaasomera amasomero ago. Kati nze nnyina okumanya okwo kubanga study nze nnyo embeera y'abantu okuviira ddala gye mpasa n'emikwano gye nnyina. Waliwo essomero lye bayita Kanyalyeru. Ojja kusanga ng'aba obbies ne ba ogis abasinga babajjeeyo nene mu masomero amalala. So bonna bamanyeganye. Obusosoze bwe butandikira mawanga ku kisaawe bonna bafaanagana. Kyekisooka kitegeeza kyekyo nti ne bw'onooloopa omusango ku kisaawe, ekisaawe bakitwalanga kyabwe. Abaffe Bannayuganda bavuddeyo ne beemulugunya. Walabye bameka abaakwatiddwa. Naye twalabye wano omuwala eyabadde omuwala omuto gwe baakubye era mu bbanga tono nnyo nga baamukubye baabasalidde dda omusango. Wakawulira bameka be basibye ku kisaawe ky'ennyonyi. Kuba nkugambye tebabba bubbi ssente wabula basobya ne ku bakyala. Bakola ebikolobero bingi eby'enjawulo. Naye ekibadde nga ekitongole kya Civil Aviation Authority ekikulira ekisaawe ky'ennyonyi ekibadde ng'okwanukula emiranga gy'abantu n'okwemulugunya kw'abantu bataddewo mateeka mapya agayamba ababbi, agabayamba abalwi b'enguzi. Kubanga obukakafu basooka ne boogera abantu bangi naye nga tebakkiriza paka abaana ne batandika okugyayo zi vidiyo ne batandika obifiriminga ne balyoka bakkiriza. Naye tebagamba katugenda bambaza uniform ne basooka ne bakomaawo. Ekyazzeeko nti
tokkirizibwa kuba kifaananyi wadde okwata ebifaananyi ebiri wano kwega mu bufunze tokkirizibwa kukwata mubbi ng'akola ekikolobero ekyo no kiti kizenga mistake bw'oba ozzeeko emabega onojjuke by the way nawulidde ne buloga omu nga bamukubira essimu nga bamutiisatiisa ate buloga waabwe nno awaana nnyo bo naye nga bamugamba gwe ebyekisaawe bikyennyonyi tukumanyi nti oli owagira gavumenti eriko ey'abanakyemalira naye ebyekisaawe ekyennyonyi byesonyiwe bwe batyo bwe bakola naye mbadde nkugamba nti kino tekivudde kumpi bw'ojja ne weegendereza etteeka lye baakozesa muganda waffe Muhammad Nsereko okuleeta erikifuula omusango gwe kwata essimu yo n'ofiriminga omuntu ng'akola ekikolobero n'ofiriminga omuntu ng'atta omuntu oba omuntu nga repinga omukyala oba omuntu ng'abba ne baleeta etteeka ne bagufuula musango ti Kayongo bwe baba oli ng'akola ekikolobero ng'amenya amateeka gwe n'omufiriminga n'ofuna obujulizi ku ssimu n'omulabisa ate gw'obozizza omusango so kati ekyo era bakireese n'entebe ti tokkirizibwa ku firiminga oba kuba kifaananyi wano ku kisaawe ekyo kikulaga nti bano ababbi abatono betufiriminga bakolera bali ababbi abanene naye mabigawo emivuyo egyo omukulu w'ababbi bonna mu Uganda ye Museveni kati bano bakuteesa baani abujasi bubbi butono ojjukira muli agonja IGG yakugambako nga kyali IGG yakugamba the big thieves hide behind the president agabbi gakonda aganene gekwe kamabega wa Museveni buli corruption scandal yonna bw'ogigoberera lazima eggwera mu first family eggwera ku state house kati nkugamba ekyo nti bano ne bw'olaba babakuuma kiringa Uganda yafuuka kisasalala nti buli omu abba n'abagamba akati nammwe mubbeeyo katono ensonga lwaki Betty Kamya yali efuula akola ennyo aleeta empisa zaffe ez'obuntu bulamu omanyi naye olumu agenda nadda ku mulamwa n'agamba kati kankwateyo ku babbi bwe yagamba agenda kuleeta lifestyle audit okupimapima gundi emmotoka ey'ebbeeyi wagijjeewa nfuna omusaala gwakakadde kamu ovuga emmotoka yakawumbi wagijjeewa Museveni n'agamba abaveeko ababbi bonna otandika obbapimapima sente zaabwe engeri gye bazirya bajja genda bazi investing ebweru so akulira ababbi ye Museveni ekisaawe tekikyasobola kutereera ekisaawe kisobola okutereera n'ensi yonna esobola okutereera nga tukyusiza obukulembeze naye obukulembeze bwe tebukyuse buli omu Uganda eyongera kufaafaagana nti buli omu abeera ku ndya byange eŋŋenda Uganda buli omu balinga abagibba kirommo bagiyita Palo of Africa Radio 107.9 ekulira omuntu wabujjo Bobi wangi mu bigambo byo byenzijukire mabega watugamba nti Museveni otandise omutema enteega naddala emitalo si ntandise tutandise yes mutandise omutema enteega naddala emitalo w'amayanja n'ogamba nti takyegiriisa bulungi emitalo w'amayanja naye ati kati tulaba atambula mu Middle East tekimwongedde yegiriisa naye takyegiriisa bulungi yegiriisa naye takyegiriisa bulungi kyetukoze tukikoze naye tekimala munange okujjako nakyemalira si misinde gya kafubutuko misinde gya marathon gye kusomero gye twayitanga egya mailo nfuna bulungi ate tekigenda kutwala muntu omu kyenjagala nnyo tukiteeke mu bwongo bannayuganda kubanga bwe tujubano era ne tugamba Museveni tugenda mujjako nkya of course tulina okwa abantu essuubi ne tubalaga nti Museveni tugenda mujjako naye balina okumanya nti gugenda kuba mulimu gw'amaanyi nnyo ate gugenda kwetaagisa buli omu bwe tutakola bwe tutyo munnange bw'atavaako mu myezi 5-6 nga bamu bagwamu amaanyi tujja kkiriziganya nange nti banaffe bangi bagwamu amaanyi bala ne bawaŋŋanguka balala ne babivaako beddira mu byalo abalala ab'emmeme ennafu ne bagamba oba batugulirire waakiri tusirike abalala ne babivaako buvi naye nga tukyagenda mu maaso tukola buli kye tusobola nakugamba buli kooti yonna yonna twasaayo omusango kuba emisango mingi Museveni gyakoze eki gyazizza naye ojja kukkiriziganya nange nti nakyemalira bw'oba olwana Museveni oba olwana
na buli kitongole obolwana ne UPDF obolwana ne Uganda Police obolwana ne Bank of Uganda. Museveni ye governor wa Bank of Uganda kati ye ne family ye gwali olabyeko ensi nemala omwaka mulamba nga tena governor wa bank naye Museveni ye governor wa Bank of Uganda. So waliwo ebitongole bingi ne Bulaya bali enguzi wali ebitongole bingi nnyo ebisasulwa nga byo byakulongosa bulongosa kifaananyi kya nakyemalira. Biseera biri yali takyatambula alina kyeyalongosaamu okusinziira ku nteegateega ze mwali mutemye. Well, tulwana kyenjagala bannayuganda bamanyi tulwana ne nakyemalira alwana tuleme kubeera awo tugambe tinakyemalira atudde tatudde. Okay, ne bwe kiba kimwetagisa kuwaayo Uganda yonna Museveni ajaggiwaayo okusigala nga tufutubaddeko kyovola tuyina okuluma n'ogwengulu. Yeah. Okay, bagiyita Paalo of Africa Radio 107.9 ekkoleddwa omuntu wabulijjo. Njagala tuyingireko munda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Kubigenda maaso mu lukiiko olukulu lw'eggwanga n'entambula gye lutambulizibwamu. Oli mu mativu ne Parliament enkola gy'ekolamu emirimu gyayo. Siri mu mativu naye ndi musiimu ku kye bakozeeko naye era tekimala. Ensonga lwaki mbeera mbasaba bannange bongeremu amaanyi. Singa ndi mu mativu singa nakyemalira twamuggyako. Singa ndi mu mativu singa ebituufu bye bikolebwa. Nze ne ttiimu yange tukola kye tusobola. Njagala obeebaza abaganda bange wamu ne leader of opposition kye bakoze naye era nnyongera okubasaba bongeremu amaanyi. Parliament ereme kusiminga nga legitimizinga oba rubber stampinga. Nja kutwala omukisa guno ntegeeze eggwanga nti twatuulamu gye buvuddeko ne leader of opposition Honorable Mpuuga nga tutema empenda Parliament eneesobola etya ate okwongera okukuma omuliro n'okusitula ebyetaago n'ebizibu by'Abannayuganda okubissa ku mwanjo. Kuba ebizibu ebiri mu ggwanga kati Parliament yandibadde ku muliro ng'abolaba bwe yali kutogikwatako. Uganda teberangako mu mbeera nga bawamba abantu nga bwe bali mu bawamba olunaku lwa leero. Okay? Ekyo kikyandibadde nga ku agenda yaffe all the time. I appreciate the legislation. I appreciate the policy making. Yeah, it is good. However, we must not behave like we are living in a normal situation. Kuba embeera si eya bulijjo. Of course, gye buvuddeko nga bwe walaba honorable zake yesitula eddoboozi ly'Abannayuganda ate nga bonna badde balisitula. Leader of opposition emirundi mingi ayogedde ku kiwamba abantu. Olunaku lwa leero nga bw'owulidde ku mawulire ti honorable zake badde babuyise mu kakiiko akakwasa empisa. Lwaki yayogedde ku kiwamba abantu? Lwaki yalabisiza mukama waabwe engeri gye bawamba abantu n'ebirala ebifaanana bwe bityo? Omuswavu gwe bayita Thomas Tayebwa ono deputy speaker wa Parliament eyali abba amasannyalaze wayo ibbi n'amukwata ne bamuwamba ne bamutulugunya on camera. Ebyo biri ku YouTube gye biri. N'agaana zaake okusitula eddoboozi lye naye kati ogezaako okwagala okukakkanya abantu abalala bonna zaake ate ne kwegambagala mufuula kyakulabirako waleme okubaawo omulala yenna asitula eddoboozi mu mbeera eyo. Naye ffenna tuyimiridde ne zaake ku nsonga eno era tumuwagira era bw'anaddamu okufuna omukisa gwonna n'ababaka ba Parliament bonna nze nkibagamba basitule eddoboozi ly'abantu. Mbadde nkugamba nti twasinkanako ne akulira oludda oluvuganya mu Parliament era netutema empenda era nina essuubi nti Parliament ate ey'omwaka guno tegenda kuba ng'ey'omwaka guli. Yes, biba kituuseeko bingi era mbayozayoza naye nkakasa ate era bagenda kutuuka ku bingi. Mu Parliament bannaffe bangi batuweeseza ekitiibwa bangi tubenyumirizamu ba Honorable Muwada era neesiimye nnyo nti Muwada Nkunyingi yanzirira mu bigere. Kasajja katono naye kagezi nnyo ate kayimirira nnyo ku nsonga. Njagala okwebaza Honorable Joel Ssenyonyi nti atuweesa nnyo ekitiibwa. Y'ensonga lwaki Anita Amongo agezaako okumukangakanga. Era njagala okutegeeza ababaka bange ba Parliament n'abakulembeze bannange mu yonna gye muweerereza nti bwe baba
nga tebakulwanyisa manya titonakola kimala. Bwolaba nga Nakyemalira takulwanyisa, gwe mu parliament bwolaba nga Anita Amongo takulwanyisa oba tayibwa, manya titonakola kimala. Omusajja omu omulwanyizi w'eddembe bali bamuyita Samora Mache ng'alwanyisa abazungu, yagamba nti bwe mulabanga abazungu batandise okunjogerako obulungi nga mumanya oluna bali amudde olukwe. Samora Mache said, if you see the imperialists talking about me nicely, then know I've already betrayed you. So temwina kye mwetaaga Anita Amongo bogerako obulungi, mwetaaga abantu kubogerako obulungi. Mbebaza nnyo emirimu gye mukola, era ndi sure nti ate omwaka guno tugenda kusitula nnyo eddoboozi ly'abantu, kuba ffe tuli ddoboozi ly'abantu, tuli people power. Yes, His Excellency ekkiriza na kino nkikubuuza. Nga gwakulembera ekibiina kya NUP, ebibiina ebiseera bisinga biyimirirawo ku buvujjirizi obuva mu bammemba baabyo. NUP bammemba baayo bavujjirira ekibiina oba ensonga eyo yaggibwawo? Tetwawukana ku bibiina birala, naffe tuyimirirawo nnyo obuvujjirizi obuva mu bammemba baffe. Bammemba baffe batuvujjirira. Bwetyo bwe tusurvivinze, tulina n'ekitebe, ffe tusinga ekitebe mu bibiina byonna nga ne NRM eri. NRM ebadde mu buyinza emyaka 37, naye ssente zonna ze babbye mu ggwanga tebasobodde yadde okuteekawo ekitebe ekirabikako. Lwaki? Kuba eri gganga y'ababbi bamanyi anytime bagenda, tebajja kulembera ggwanga. Naye NUP ekulaze nti tutaddewo n'ekitebe ekigenda okubeerawo olubeerera nga sinze nkulembera ekibiina, nga n'abali mu kibiina already ffenna tukaddiye nga n'abamu bafudde, naye ng'ekibiina kyagenda mu maaso, ng'endowooza gye twayimirirako ey'amaanyi g'abantu ekyagenda mu maaso, ey'obwegassi ekyagenda mu maaso, eya Uganda empya ekyagenda mu maaso. So yes, tusurvivinga ku support y'aba members baffe. Ekyakulemesa okukwata enkasi y'eggwanga ndooza twali butakulangirira kye kyokka. Njagala okubuuza, wandigumidde otya abajenero batoberangako kopolo? Ate netaaga kubeera kopolo. Nja kutegeeza nti pulezidenti wa Uganda eyasooka teyali munnamagye, Milton Obote, naye yakulembera Uganda emirundi ebiri. Milton Obote teyali munnamagye, yakulembera Uganda emirundi ebiri, okuva mu 63, in fact 62 mpaka 71, era n'addamu n'akulembera Uganda okuva mu mwaka ogwa 8 mpaka 86. So kikyo ngamba toyina kyongamba, buze ekibuzo ekirala. Bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulina ye ensonga nyingi ezeetaaga okubanga zitunuulirwa mu ngeri esinga okuba ekika ekyagulu. Sooka okkirize nnyo buno katono nkome otandikirawo wennyini.